Empaka z'Eggombolola ze zimu ku mpaka z'ebyemizannyo ezitegekebwa Obwakabaka buli mwaka, zino nga zizannyibwa mu masaza gonna 18 ag'Obwakabaka. Empaka zino mu ssaza Kabula ziyitibwa Lumama Cup era ez'omwaka guno ziggiddwako akawuuwo n'omupiira wakati wa ttiimu y'Eggombolola eya Mpummudde ng'ettunka ne Kaliro, era Mpummudde ye guwangudde golemu ku bwereere. Omwami wa Kabaka amulamulirako essaza lino, Lumama David Luyimbaazi, yagguddewo empaka zino. Ono akubiriza abavubuka okuzijjumbira basobole okufuna omukisa okuzannyira ttiimu y'essaza lino mu mpaka ez'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno. Njagala okwebaza bannakabula olw'obuwagizi obw'enjawulo bwe balaze mu nsonga eno, kubanga ffe tuteeseteese naye bannakabula be bayimirizaawo enteekateeka eno bataddemu ssente okulaba nti ttiimu zitambula okuva yonna gye zivudde mu magombolola, okulaba nti tukuŋŋaana wano olwaleero we tuli e Kaliro. Naye abazannyi abateesiteesi abasaba waali naye olukiiko lwonna lwateeka nalwo okutuyambako okuteerako kino ekitone, ate ffe ng'abavubuka mbakubiriza nnyo abavubuka wembandi tujumbire nnyo empaka zino zongere okutumbula talanta zaffe. Ate Masaka mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka Buddu, abasosolodooti bazannyeemu omupiira ogw'omukwano ne poliisi ya Uganda nga beetegekera okujaguza emyaka 25 egy'ekigo ekya St. Jude e Lukaya. Omupiira guno guzannyiddwa ku kisaawe e BBSKATI mu Lukaya Town Council, era ttiimu ya St. Jude ebadde ekulembeddwa bwana mukulu Henry Kiganda. Okulaba nga bakidde ne bakola pastoral work ate ne bavugirira era bamula bebazereeti. In fact abamu tebannatuuka bajjajja era singa bonna batuuse badde temutuwona mmwe. Tweyanza nnyo tweyanzege kubanga eno enkwataganya gye tukwataganyeemu ffe nga ffe abasirikale tuyamba nnyo, kubanga tomanya waliwo embadde ntudde mpulidde ki kye boogera ku poliisi. Tweyanza nnyo tweyanzege. Otyo tukoledde